Ojjukira story gye tubaddeko nayo ndowooza bwe liba bbanga ddene ezibanga wiiki 2 oba oli awo emu n'ekitundu. Brother yajja wano n'atuwa obulamu bwe obw'omukwano ku ka relationship ke ne munne bwe baali bakuba ekyeyo n'afunira olubuto ku kyeyo n'akomawo e Uganda okuzaala ne bibeerawo omukwano gwabwe ne gutatambula bulungi n'aleka omwana ekyaddondo bw'amuleka amufunidde omukozi n'agamba Ogai nti kati omwana mulese naye namulekedde omukozi so obuyambi oba okuwuliziganya kwonna ebisingawo enamba y'omukozi yino mujja kubanga muwuliziganya ku nsonga ez'omwana. Oluvannyuma ne tutegeera nti omwana mulenzi ono ate yagwa mu mukwano ogw'ekimmemmette ne maid. Ojja kwebuuza nti tuzze ku ki? Omukyalo ono maama w'omwana ono ayogerwako mu mboozi gwe basinkanira naye ku kyeyo awanda muliro agamba nti sozi saagala kunsalako bigambo saagala kumpaayiriza nga nsobola okweyogerera omusajja otajja kudde yayineeyine nga nfuula omubi yagende nga alya butaala ekyo tekijja kusoboka nange kampulirizibwe konza ate ffe baani abagaana okuba nga tukuwuliza abange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasuubira oli bulungi. Munnange nzize ku story omwami agamba namusuulira omukozi n'omwana naye nga si kituufu. Nzijira wano nti si kituufu oyo omwami alimba. Yayogedde ebimu bituufu ebimu si bituufu. Ate oyo omwami nga bwe yagambye twasinkanya ku Facebook ekyo kirungi era bwe kyali ekyo si kiwakana. Era nga bwe yanyumiza ebyo ya Facebook byali bituufu twalwawo okwemiitinga. Munnange bwe twalwawo okwemiitinga Christmas netuuka ne mugamba munaye tulinayo kapate ojja kujja. Nagamba tewali buzibu ngenda kujja. We yajja ne twesinkana nandaba nange ne mulaba ye yali amanyi kigenda kuggwa. Kumbe nze baida nali sinaba kubeera naye mulaavu nga nze mulabanga kyali wange kuba nali nina mukwano gwange yali amwagala. Kitegedde twali tukola naye mu kiyumba yali amwagala. Munnange nga nze sinaba kumwagala nga nenga twogeranga we twogera neyoyogera ebyekisiru nange twogera ebyekisiru nekiggwa ne twogera ne buli omu ne yeebaka. Kati nze kwolwo Christmas ne tuddayo waka twamala okumiitinga nenzirayo wa mama kiyumba wange naye naddayo ku kampuni naddayo eyo oba hostel oba biki naddayo. Kati nali nzira nina okuddayo ku mulimu nva ku pate nina okuddayo ku mulimu kuba nasabayo ddemu. Kati mama kiyumba yange nanfunira ki Omuna-Uganda driver nantwala. Kati driver nga mama kiyumba yange yali amuwadde eki enamba yange nandaba ku DP nangamba gwano ku DP nengamba ye nagamba oli mukyala mwalagavu nengamba bali kusiima enne bwe nagamba nawe mwanga mwina kimwagala muyinza okuntuma kasitandi driver amatooke ebiki ebyo nengamba tewali buzibu tugenda kukola ki tugenda kutuma era n'agenda. Kati nga driver yasigala ng'ateekayo obugambo bwe ankwana biki ebyo ate ng'ono omwami twali twogera naye naye nga tetuli mu bya love ekiri awo. Kati ne tuvaawo driver n'atandika okunkwana ne tumutuma. Kati olusooka ne lutuuka ne tumutuma amatooke oba ne byennyanja ebibisi ne tufumba. We twafumba baida we ne twafumba emmere nnyingi n'engamba oyo nti munnange sindika driver akukimira emmere tufumbye emmere nnyingi. Nagamba wawula mukazi gwe lwaki onsindikidde emmere. Kati naye oyo omwami yali alina mukwano gwe kitegedde. Kati yali alina omukwano gwe. Kati omukwano gwe n'amugamba wawula gwe gundo laba oyo omukazi akusindikidde emmere kirabika okwagala. Kati ono naye n'atandika okuteekamu nnyo amaanyi okola ki okunkwana oyo omwami ate nga nange nina ki gwendi naye gwenjagala. Ye n'ateekamu amaanyi okukola ki okunkwana n'atandika okwogeranga nga nkwana biki ebyo baida wonkuba yeye naye wali twali nga twogera bwogezi newe twemiiti nga twali twogera bwogezi nga tewali agambako munne nti tweyagala oba ntanjagala. Kati nze we lwatuuka olusooka ne luyitawo ne tubeeraawo twogera njogera n'omwami wange njogera n'ono. Kati driver n'angamba jangu ondabeko ne mugamba anyway nja kujja mu gwokubiri bwe nagenderayo wa driver. Bwe nagenda twakola ebyakola edda ne neebaka nga simize eki buweke nezuuka luvannyuma bumire obupeke.
kumbe nga olubuto lwagudde. Lweba ne mugamba nina olubuto, n'agamba gwe wamise mpeke nga nkulaba ongamba otya nti olubuto. Kyaika olubuto si lwange, kyaika ova mu biyumba n'ogenda n'omitinga bagaya abalala ng'ogamba olubuto lwange. Ne mpulira ennaku omusajja n'agamba nze sizaala, lwaki ongamba mbu omwana wange? Ne mpamu amaanyi n'enkola ki? Ne mala n'enkola ki? Ne ngamba omukwano gwange ono gwe nali naye n'agamba tuggyemu olubuto era be bansondera ne ssente banyongerezaako ku ssente. Ne ngenda ewaka ne nzigyamu ki? Olubuto. Najjamu olubuto ne nkomawo ku mulimo. Nakomawo awo ku mulimo, maama Kiyumba wange naye saagala ategeere kuba wanava ku mulimo saamugamba nti ngenze wa driver. Twali mu byaffe mu nkukutu ate nga maama Kiyumba talina omumanya. Ne nkomawo ewaka maama Kiyumba n'anfunira omulimo. Saamugamba nti ndi mulwadde. Nakola nga ndi mulwadde ate kyali ekisiibo. Kati ne nkola ki? Olunaku ne lutuuka, Idi n'atuuka. Ne bangoba ku mulimo, bali baali bagawa ekisiibo kubakolera ekisiibo kyokka n'enzirayo ewaka. Naye nga ono omwami tukomye okwogera naye angambye ye tazaala, tusigadde twogera nani? N'oyo omwami eyagambye mbu namusuulidde omwana n'omukozi. Kati ate n'olaba ne ngambako mukwano gwange gye naleka eri naye n'afuna walala. Ne mugamba beda wenno nga bwe nakugamba nti bali batandise okunkwana ababiri. Ate ono yaneeganye. Olabye otya oba nzirira ono? Nzire ono. Nagamba si kibi ate kale singa wakola ekyo kyennyini. Ngamba okay nentandika obudde ne mbuwaki omwami oyo. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe Gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls. Oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Kati okushotinga gundi story obumpi nengendawa najja na meeting nenfuna olubuto. Nafuna olubuto twakayanaawo tutujjemu tukoleki netugamba nedda tutugenda kulujjamu. Nze nali njagala omwana, nali manyi mwana muwala. Kitegedde singa namanya nti mulenzi nali ngenda lujjamu. Kuba lwa nsonga engeri ginali njoyamu yakyuka kuba abalenzi bana ababiri nga bikyuka nengamba leero nfunye muwala sisobola kujjamu. Kati ne tugenda mu sikaani w'omusawo yagambye twagendayo olubuto lwa myezi 4 nedda mukwano twagendayo olubuto lwali lwa myezi 2-3 kwezo emyezi. Era ne mbagamba olubuto lwa myezi 2-3 sikaani eraba etya nti mwana mulenzi kuba omusawo yatugamba mwana mulenzi nengamba alimba. Omusawo atugamba ati mwana mulenzi era ye kennyini n'agamba oyo mwana mulenzi obulira. Ne mugamba anewe ekyo tukiveeko. Nenzirayoka ne tuddayo ewaka ne mbanga sikyakola mbeera waka nga nafuna ka bizinesi kange ngostinga abaana ne mbafunira emirimu. Nenzira n'angamba ne mugamba munnange tata baby tata lubuto tanaba kusuka tata baby tata lubuto nze saagala kudda Uganda. N'agamba lwaki toyagala kudda Uganda? Omwana ogenda amuzaaliramu asigale muno ate nze nga njagala kuddayo. Pedda nali mwagala ebyeddala. N'angamba omwana agenda asigala wano ngenda kuleka muno n'abaana nze nzirayo ngenda kuleka muno n'omwana. Munnange ebintu byange ne mbimulekera ennyumba nabalekera ne mukwano gwe yaleeta mukwano gwe muwala ne mugamba asigaze. Abaana bamuwa ssente naye atoleko zisasula rent atoleko zize nanga mpeeko. Bwe nagenda e Uganda oba baali ebintu oba yali mukazi we sibimanyi sigenda ebikubyogerako. Nenzirayo e Uganda. Bwe naddayo e Uganda munnange yali mutuufu yampangisiza buli kimu n'akiteekamu mu nnyumba ekyo sigenda kiwakana. Naye lwatuuka oyo omwami awulira nnyo ebigambo. Ate awulira olugambo okusingako gwe. Awuliriza ababbali okusingako gwe. Era ekyo kyemugamba nakyo alekera okuwulira engambo. Kati ng'alina mukwano gwe ng'amuwuliriza nnyo kuba nze we nali ngenda waliwo yangamba nti agambye agenda akuteekako embega kantu kati niwe kati mwawukane. Anyway mbadde Uganda nvuddeyo sibeerangako na mwami nti wuuno kuva nava Saudi nenzirayo Uganda era nkomyewo ku kyeyo. Sirira mwami kuba nali mwagala ng'amwerindidde.
anyway yo ne tuvaayo. Lumu oyo omwami yangobako mu nnyumba n'afulumya ennyumba ndi lubuto nalagira omukwano gwe wallahi n'asibawo ennyumba namulagira n'asibawo nange nentula akabalaza nengamba oba kufa kanfiire wano kigenda vaawo wano bansange wano. Kati maama w'oyo omukwano gwe ye yajja n'ansanga n'agamba naye gwe okola ki ewawere nengamba munange ennyumba bagisibyewo era oyo omukyala yalagira bagulewo ennyumba naye yali alumye nga tagenda kugulawo nali ngenda sulaawo. Netuvaawo twali tuyombye byasinzidde mbunze nagamba maama we mulogo wallahi billahi talahi sitya gwe ntya Katonda ndayira mu linnya ly'abaana bange Katonda okunzijjako ate ekyo kuva dda nedda nkimugamba. Kyaliwo ekiti twayomba n'oyo omwami ye bwe twayomba alina ebigambo byampulirako like ngayo wawulira engambo nti oyo gundi mulogo nambu yawulirako mbunze nina gwe naloga obulira nemugamba kati namugamba naye gwe ogenda kwenensa ebigambo by'abantu olemwa kati nze nga mpulira ebigambo nti mbu maama omulogo mbu yatta muntu olowooza biba bituufu tebiba bituufu. Kati ye waagendera n'agamba nayisaamu maama we amaaso naye nga maama we simuyisangamuko maaso yadde naako n'akamu naye nga nagamba bugambi nti singa nze nange singa mbitwala nti bituufu bagamba mbu maama wo like mulogo ate abantu olowooza okikola otya ebigambo by'abantu boogera naye biba si bituufu olina okukwatira muntu mu kitulo n'omanya nti bituufu n'atwala ayisaamu otya mamange amaaso saaleekana naye nensirika era ekyo kyo nze nakyo nkirumako ku nnyuma eyo ne tuvaayo n'alekera awo kupangisa ennyumba nga ndina kawere nga like nze saayitako nti ngambe nti nali ngenda nakufiira bwana kawere nali ngenda bufiiramu singa naali sirina ssente nze ebintu byange nabitunda nalina ente zange nga bwenkuba essimu maama tunda ente sindikirako ssente wezi gye neejanjabira wana kawere nga sirina sukaali ateekako emitwalo 15 nga omanyi sukaali sabuuni manda omwana obugoye buli okwo nga gwe weeyiiya n'owoomubuuza wallahi billahi oyo mwana talina lugoye lukyala kujjako ezisiibamu olwa bbeeyi ate nazo najjanga ku ssente zampadde ntukozesa waka nengamba omwana tagenda kwambala neneefiriza neemugulira oyo agamba namusuulidde omwana eyo nenvaayo n'alekera okusasula ennyumba nengamba owaayo era nenkuba ewaka nengamba maama era tundako enti sigenda kudda mu kyalo Kampala nja giyitamu ng'omwana wange akuze era ngenda kweyiiya ngenda kukola gye naviira nengenda ku kyeyo sobola okwekolera. Maama n'atunda ente n'ansandikira ssente nempangisa ennyumba sigenda muwakanira yali asindika mitwalo 10-15 nga omanye Uganda yaffe olina omwana olina okwoza omwana ayagala okunywa amata ayagala okwambala ayagala kukola kinaawe okyalina kawere n'akoma emyezi nanga tetwogera ali mukamoola asirise. Kati nze yangamba nti Zaayi twawukanye biki ebyo nemanya nti oba kyeka yangamba Zaayi tukite nengamba njogedde nerina tewali buzibu nengamba Zaayi tukite nengamba tewali buzibu emanga nkimanyi twayombye awulira obusungu nensirika netubeereyo nensirika naye nasika n'amala myezi ena nga tetwogera tetukola kine nga ateekako 15-10. Kati wekyali awo nze nali sibeera nnyo ku Facebook nabeera awo nengenda ku Facebook nensangayo ng'alina omukazi gwa postinze ng'amukiisinga. Kati nze nayingira mu inbox ye nga njagala mubuuza Emma ono yaani nali njagala kunnyonnyola naye omanyi oyo omwami kye yakola bukozi waati namukubira essimu yakolako ati n'agattako oyo omukyala bamuyita Liri n'agamba ono mukyala wange nengamba Emma okoze eki ekyo tekikoleka yadde olina omukazi naye ono olina omuwa ekitiibwa n'ogamba yadde olina mukyala wani nabadde njagala kunnyonnyola ani oyo tewandi mugaseeko n'agamba oyo ye mukyala wange netusirika mmye. Kati awo Desemba nga gwako omukyala oyo n'amukyawa bwe yamukyawa njogera ku Desemba awedde kati ono 2025 n'akomawo awo gwali mu gwakubiri n'agamba Zaayi nsonyiwa sibiddamu nkomyewo ewaka. Nsaba okkirize nkutegeeze ku Dembelio Properties and Associates tulina estate enaatera okuggwawo ate ng'eno estate yakubiri Kiwawu estate
ey'okubiri oba phase 2 oluvannyuma lwa phase 1 okubanga yaggwawo kakati njala kutegeeza nti kwesa omukisa omwaka guno nga guggwako weefunire poloti ekiwawu ku lw'emityana 5.5 gyagifuna ku milioni 3.8 so nga ate twolekera okwanjulira estate empya eri ku Hoima Road Namayumba 5.5 teekateeka milioni zo 3 kale oneekwasa ki nga Dembelio Properties and Associates webali ennamba oziraba ku screen munoonyeko madamu Dembelio ku WhatsApp mukubireko mukolagane mube nga musisinkana wali eri Emmengo okulya na Sapolo mwogere byonna ebyekuusa ku nsonga ez'ettaka oyagala 5 ku 10 10 ku 10 oyagala ttaka lya farm obunene bw'ettaka oyagala lyenkanawa olyagala ku luguudo ki oyagala kuteekako ki byonna bajja kubanga bakuyamba naawe wali sitaaka n'ebiwandiiko by'ettaka lyo munnange obinawe biwagamidde tobitegeera omukisa weegulinga weebuuza ku nsonga zonna ezeekuusaako by'ettaka ne banafa ba Dembelio Properties and Associates namba zizo nga bozira ku screen beera ng'omunoonyako okumanya ebisingawo okitegedde oyagamba mbu tanjagala n'ate n'ekirala lwaki nzize mwene emboozi nga nga tanjagala ate amagezi asaba gakinze kyeyanditadde muyandisabye bali ababiri bamulondereko omu okitegeera eyo nenvaayo kati nebeekyawa n'oyo omuwala n'akomawo ewaka n'akola ki neyeetunda neera nga yeetunda omanyi oyo obanga muli mulaaba akuwa ssente zitegerekeka oba toli mulaabu takuwa ssente akuteerako obusente ate nga olina omwana kati nange nendaga nti nina okuteekawo laavu akoleki ampe ssente era nvuddeyo nga yadde tetunyumya nnyo omanye ensonyi gyagirina amanye ensobi gye yakola yenga yamanye ensobi gye yakola nga tetunyumya nnyo naye nga tubeera mu moment ya laavu okitegedde waba akubye essimu teyeewaka nebyo nembivaako kati waliwo yatandikiraawo namugambako nga ndaba munnange nange nendaba nti omutima gwange guvuddeyo njagala guveeyo naye nengamba ngenda kubeerawo ntya kati saawa zino yampa ssente kuba yabadde ampa nga tuli mulaavu naye kati njagala kita naye wenkita tagenda kumpa ssente zitegerekeka nembeeraawo nange nga wengobe ku byange okujja eno era tiyabitegeera okitegedde kati wenatuuka nali nina sisita wange gwengenda okulekera omwana mpulira ewaka kati oyo sisita wange nanjuwayo nangamba zaayo omwana akyali muto omwana sigenda musowola ningamba nkoze ntya nengenda waliwo omukyala we nayogerera ebyo ebigambo wanti saaluuni yali ansiba enviiri n'agamba nze ninayo omuwala ayagala abaana nandeetera oyo omukozi gwagamba mbu namusuulidde n'omwana bwe nalaba omuwala nengamba bambi agenda kunkolera omuwala nange nandaga atasobola okukola kumba omuwala yali talina ono omukyala teyangamba kati mbitegeera kati omuwala yali talina waasula lwa nsonga yayawukana ne muganda we kati okujja we wange yajjanga mukozi naye nga kwesigamawo naye nga nali musasula kwesigamawo talina waalaga talina waakusula era engoye ze yakyusizangawo oyo wanti saaluuni n'agenda gy'agenda eyo nentabifaako nenzija kutya nengamba yamanyi kasita muwadde ennyumba mpangisiza ennyumba muwa buli kimu yamanyi oba akola ki oba akola ki sibifaako kati bwe natuuka ku kyeyo nengamba munaye tata Fodeni nze nvuddeyo ku kyeyo manye waka naye nina omukozi gwendekedde omwana n'agamba kati woba ayagala kulaba mwana oba kusindika ssente ogenda basindikiranga ye n'agamba tewali buzibu nenkubira omukozi nemugattako bwe namugattako neboogera nze nekiggwa kuba nze nali simulinaamu feeling nga mpulira wentuuse eno ebyange biwedde nange mwesonyiwa ate era nakyogera sikiganye nti wendidda ku kyeyo ziwa ngenda mwesonyiwa akole ebibye nange nkole ebyange okitegedde kati we natuuka eno ku kyeyo nemugamba ebyo bwe namugamba ebyo naye n'agamba tewali buze niwatandika okunyumya n'omukozi kati baba bayitingana ku TikTok eyo ne waliwo yankubira screenshot nga beesendekera message mu comment munange nenyingira mu inbox yoyo Ani nemugamba Ani oyagala tata Fodeni nagamba nze saagala tata Fodeni nze nina omwami wange nansindikira ebyo bividiyo n'ebifaananyi oyo omuwala nemugamba nembivaako saakomaawo kati wetwakomaawo nembivaako nengamba oba beetaka beeyagale naye nze nga nfa kimu alabirire bulungi omwana wange era nga kyengamba ne Emma namugambanga
nti oyagala ani naye gwe nkumanyi obusungu bwe olina bungi ogenda munyiza ani nayisa bubi omwana wange kyembadde nfa kyokka nga saagala ani ayise bubi omwana wange nengamba oba beeyagale kati omukozi n'atuuka omwezi oguwedde baida weno byayogerako mbaali mulaavu lwakuba busiru oba ki myezi egyo 2 ngambe emyezi 2-3 yena wali mulaavu nagwafiirako neze simwinaako busiru yamanyi agende ne laavu ye kati ng'omukozi angamba mama Foden nze nti wangi ate eno eri yangambi bayomba bansaba kino bansaba kiri ate gwe nawe wagenda kukola tolina kukolerera abantu lwaki tekifuna ennyumba nezisenguka kumbe omuwala mpita eyo kumbe eno ne tata Foden bali bati beekwana okitegedde ekintu ekyo kati wabanga beekwana sibimanyi tata Foden we mugamba kino genda kulaba nga oli omukyala kyemugambye nga oli omukyala naye akitegera nengamba kiki ekiri wano kumbe baali baagala bave kumpi ne sisita wange bagende eri bakole obufumbo naye ate nga bakola obufumbo nze apangisiza ennyumba obulira obujoozi obwo mu nnyumba yange mwakolera obufumbo n'oli omukyala eyo nenvaayo kati mukwano sisita wange n'angamba naye zaayi namugamba wangi lwaki ogamba ani asenguke ate nga ani oluusi agenda wanti saluuni n'avaayo ssaawa 4 ono omwana n'abeera wano nzaalera oyo omwana lwakuba saagala kubyogera kati gw'oli mumusengula omutwala eyo omwana agenda kubeera naani nensalamu ekyokusenguka nti tetusenguka wallahi billahi talahi sitya bwe ntya Katonda Emma ayogera amazima omukozi saamugoba omukozi saakola ki naye we nagaana osenguka ebintu byaviirayo omukozi n'agamba gwe mama Foden kyekatonjagala okugendera ku bigambo by'abantu ono ayogedde kino ayogedde kiri ayogedde kino ayogedde kiri namugamba ani ebyo byonna by'oyogera nga sinaba kugambako nze nkugambye tosenguka nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy facial treatments counseling services gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi gife ebbaawo waffe abakyala obundula amazzi amakyafu wazibikira enseke bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu gano Dama Coffee 6 in 1 mulungi eri abalwadde ba sukaali mulungi eri abalina obubonero bwa kansa mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku mu health wellness treatments tulina reflexology sandals nungi eri abazimba ebigere bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere zirelaxing muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi ziyamba ku bwongo obwo n'embeerayo eya bulijjo buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo awaka osobola okugyegulira nga ggwe ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo okumanya ebisingawo ku bino byonna kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Kati Emma we yajira n'agamba omukozi onaamuwa ssente ze sogenda muwa agende nemugamba munnange gwe mukozi gw'ogamba muwe ssente amanja ssente mmeka ng'amanja mwezi gumu kuba nze nakolanga nnyo nga njagala buli mwezi gugwako sindike ssente aggyeko ssente ze naye nga ye tayagala okuggyako ssente kati nga nange nga mugamba sooka oggyeko ezizo kati ono oba yagambanga Emma nti simusasula kati nga mubuuza ssente mmeka amanja guno omwezi naye tebanaba kunsasula banansasula ngenda nkola ki ngenda zimusasula kati n'agamba ekitegeeza omugobye ne mugamba munnange ye agaanye osigala kati nze nkole ntya waba ayagala kugenda agende nengamba kati omwana amukuwadde sina wakumulaza ssaawa zino omutwale ewa maama obulira era n'agamba tewali buzibu ne bandaga nti gyebagenda betalina okuzaako emabega oyo omwami ebintu bya mu nnyumba tabingambangako nti mbyagala naye kwolwo yali abinsaba zaayi mpa ebintu byange bye nagula mpa ebintu byange bye nagula kumbe nga ayagalawo oyo omukyala mbu amupangisize nange nengamba sigenda nali ngenda abimuwa naye nange waliwo yansonyako nagamba tomuwa bintu nengaana omanyi nze wenyiga buli kimu nkikuwa saagala kunangira omutima gwange mugagga kuba ebintu saagala binnangire kataawo netandika okwawukana kati okugamba nti namusuulira omwana ate nga oziwammwe ennyini
yaliko ku video call ng'omukozi apaakinga ekintu kya mwana. Nze nno nali siriiko bampeereryanga audio sister wange ti wuuna apaakinga ne tata Foden wuuna amulaba. Era tata Foden n'alagira omukozi gwe ani paakinga ebintu bya mwana tokwata ku bintu bya mama Foden. Ne mugamba ennewe bapaakinge bakole ki bagende. Era ne bagenda. Baatulaga nti bava wano nga tebagenda wamu. Naye omuwala ne yeekweka wanti saaluuni wa boda najja n'abakima n'abasooka ne batwala omwana ono omuwala n'ava emabega. Ne tubitegeera ne mbivaako nze nsirise. By the way, ebyo okugamba mbu omukazi omuwala yagadde omwana alinga yamuzaala. Kale bakusiba akatambaala ku maaso. Naye tewali mukazi ayagala mwana okusingako maama we yadde afaanana atamuzaala. Bankweka n'okunkweka omwana wange okumulaba oyo gw'olaba. Ate nze bwe nalibeeranga naye wallahi nga ntwala ekisoboka nga tampaza ddata naye nga ntwala ekisoboka njagala ayogere n'omwana mumanye nti oyo ye taata we. Naye ye omwana wange amunkweka. Okitegedde myezi ogwo gumu siraba mwana wange simanyi waali simanyi waakola ki. Lwa nsonga ki saabavuma saakola ki bo kennyini beekwana byayo. Kati lwaki bangaana okulaba omwana? Nze namusuulira omwana. N'oyo omukyala n'agenda wa nazaala wange oba wa maama waawe. N'agamba nga namukabusiridde omwana ebweru. Naye Emma nkugamba ebigambo bino ntudda mu kiyumba kya Mwarabu sinaaba kulya kuva banalabye vidiyo y'obusungu bunzita. Ojja kakasa ng'okoze eki nga weerabiddeko. Lwaki? Ekisooka oyo omuwala asala ekigambo. Taagala kumwonoona naye omuwala asala ekigambo singa ayogera amazima. Okitegedde ate naawe zuwa yogera amazima. Ani ya parking engoye n'abagobako kiki ekingaana okulaba omwana. Nze omanyi bineerekereza ku oyo omwana watusuulawo ng'alina emyezi 4. Okitegedde n'ongamba amukuwe nga w'oyogedde n'engaana n'engamba nina otoba n'omwana wange mukuze. Wuuyo avuddemu asobola okutambula oba n'agenda wa neighbor n'amuwa ekyokulya ate ng'amukusuulira n'omukozi. We nagaana okusuulira ng'ali wa myezi 4 n'amukuwa wuwe. Lwa nsonga nali siriyo nga siina ssaawa zino gwengenda okujja omukozi atuulemu oyo omwana. Ne mugamba omwana wuuyo mutwale wa maama. Naye ggwe lwakuba mwali mu laavu ne mugenderamu ebyo naye saagala osale ekigambo ekinkozeza eno interview oba eno audio. Lwa nsonga omwana nga ayinza okula n'alaba eno audio oba video nga Emma ayogera. Oyo omukyala yansuulira omukozi n'omwana simukusuulirangako omwana wange. Gamba mwagenda nga mwagala kwefasa naye nze mwewase mundeke. Nze nagamba era singa kisoboka n'obuuzaako mama Dija namugamba mama Dija wenyambuka n'engenda n'enkola nze ne Emma biki kisobola. Kati gw'ogamba nti twayawukana lwaki wankubidde nga 16 ogwo mwezi guwedde wabadde onoonyako ki? Wabadde onoonyako ki? Taakukute n'onyiga mbu n'oblockinga. Wabadde onoonya ki? Sirina mwana sirina ki wabadde onoonya ki? Gw'ogamba nti tonjagala kuvanga ebyo bibaawo ndabako ku ssimu yo zinakwesonyiwa. Kati woba okola interview gamba abantu bakuwa amagezi kwona omukozi n'oli omukyala gw'olina otwaleko aliwa. Nze nzijaamu n'omwana wange mubijeemu bino tabiriimu ate simusuulangako. Ate gwe okungambamu nakugamba mbu omwana si wuwo. Lwa nsonga wagattako oli omukyala ne ngamba omwana wange mujje ku DPO ku WhatsApp ku TikTok ate saakyogera nti omwana siwe. Nakugamba Emma ekyo kyokoze ku akawunti yo genda odiritingeko omwana wange. Okitegedde odiritingeko omwana wange kuba abakazi tuli bazibu. Ayinza okukola omwana wange ekintu n'atandika omusiraano oba okumudoga oba biki kinayogera ng'onteereddeko oli omukyala ku koolo kyokka nesikugambangako nti oyo mwana si wuwo. Ekyo nakyo kisazeemu. Gwe wakyogera nti Zaayo oyo omwana si wange wakyogera n'omala n'okoma n'ogamba Zaayo nsonyiwa obadde busungu. Ningamba nze tewali buzibu sina kinakuddiza nina kinazaayo. Nze Maggie okuva mu Macy's Quality Beddings tukolera Nansana Mastowa opposite Chebando stage nga tuli wakati wa Shell petrol station ne Cheap Hardware. Tuli wansi wa Epic Motel. Tuyinawo Domatsi, tuyinawo ekika kino bwe kiti. Kino kiba kyesati kitundu.
then tulinawo ne kino bwe kiti, kino kiba kyebiri kitundu, tulinawo n'ekika bwe kiti, kino kiba kyebiri, then tulina ne bukapeti bwaffe buno obw'omukiyigo buba bwesatu tuyambako obutaseerera. Tulina ne kapeti zaffe eno bweti 7,000, it's a center carpet mu kala za njawulo, kala yonna gy'otugazona kala tuziina. Tulina ne kino ekika bwe kiti 13. Enamba yaffe erina ku WhatsApp eri 0708702198 njiddamu 0708217998. Naye bw'oba osaba amagezi, saba amagezi amalala g'oyo omukyala. Okitegedde? Naye nze sibiriimu n'omwana wange bijjeemu. Oba ayagadde omwana okunsingako nze, mukwano n'owamwagala n'amunaazaaki. Omwana alifundikirira ng'akomyewo wa maama we. Okitegedde? Ate buuyo gyali waliyo owaana obuto bumanyi nti mama Foden, mama papa, kuba yo bamanyi mama papa taliiwo, bakimanyi. N'owamuyita maama yadde tampita nze maama, waali kulaba bali mugamba maama wo ye Zaayi si ye Ani. Kati ky'olina okukola mumekinga sure nti muzaala owamu agenda kuyita maama, yadde abayita maama naye tasobola kuneerabira. Okitegedde? Ate gwateekawo like lwaki timwagala njogere n'omwana wange, gamba nti nze nga nali nkiteekawo ng'omwana alina okwogera ne taata we, alina okutegeera nti oyo taata we. Neetuba nga tunyiize, wallahi neetuba nga tetwogera, ng'amukubira essimu n'enkwasa omwana ne babeera awo, nze n'enkola ebyange, wamaliriza ng'agamba Foden bye n'agenda. Okitegedde? Nze nga nkiraga nti saagala omwana aleke okugamba nti ono ye taata we. Naye kati mwe mumukweka mumulaga nti alage nti oli Ani ye maama we, naye maama we ye Zaayi. Ate simusuulangako, namukuwa nga siriiyo. Ate wenkomawo nkulayirira omwana wange ngenda beera naye, kuba bingi yaneerekereza. Naleka bizinesi Saudi Arabia ku lulwe. Okitegedde? N'enkomawo e Uganda, oba naleka omulimu. Kitegeeza amwagala okusinga n'omulimu. Wano noonya future tubeere obulungi. Naawe okimanyi oyo omwana talina na lugoye olw'ebbeeyi nti luno nti lwali omugulidde yadde kino nkugamba. Okitegedde ekintu ekyo? Kujjako oteekako emitwalo 15, nze nentetenkanya ng'omukazi nengamba ono omwana talina kyakwambala, talina ngaato. Lunaku ki wagamba nga nti Zaayi nkusindikidde sente ziizo ogulire omwana ngoye nga toteekako 15, tuteekanire okwo. Okitegedde? Saagala kukaabirira, agenkaabye gamala. Okitegedde? Saagala kukaabirira, genkaabye gamala. Gabanga gakola gikakola kyaggwa. Kati saagala ate nziremu nkaabe. Ate kati saawa zino genkaaba ga mwana wange tamulaba. Kyokka sina kyenkwagaza, twazaala omwana kyaggwa. Tolina okwogerako bali abakazi abo. Ate kati tolina kumpita nti mukyala wange. Gamba maama wa mwana wange, siri mukyala wo. Yawula maama wa mwana wo ne mukyala wo. Okitegedde? Kyabudde. Beerawo ng'okimanyi nze naawe twakitaaha. Kyaggwa. Omwana wange tomusiigamu bigambo nti namusuulawo, gwe wamusuulawo myezi 4. Kugamba nti tolina bifaananyi by'oyo omwana nga muto lwa nsonga twamala myezi 4, omwana watuleka wa myezi 4, okomyewo akuza atambula. Kitegeeza wali wonna tolina bifaananyi bye. Togamba mbu biki bwewabidiriitinga, nedda. Kifaananyi kiwadiriitingayo gundi ku TikTok kyali nga muto nga twakamuzaala, namukuba ekifaananyi nga 3 n'enkusindika, kyokka kyewali olinayo eyo n'okidiriitinga. Yogera amazima. Kati bambi ndeka mwe mweyagale ne mukozi wo naye binaafundikiramu abamanyi, ate tobinteekamu. Kitegedde? Ate nno omukulusozi akubuuzizza, omanyi ab'efamire ye? Yadde n'akamu wallahi billahi tallahi nkusibako. Ayinza okuwa nti ono musista wange naye ng'akuwadde anti-saloon mukwano gwe. Kino nkugambye. Ate lwakuba saagala kumwogerako oyo omukyala, kuba binafuna ebimukwatako nga omutuuta omwana wange. Bangamba kimuzaayi kankana omutima. Lwakuba Emma sawa zino taliwo ku gulawundi, naye walikomawo ku gulawundi n'asinkana oyo muwala n'amanya ebimukwatako. Kyaliggwa. Nange ne nkita. Siri kumwonoona, siri kukola ki, simulinaako buzibu.
naye w'obuuza oyo omuwala yambulookingira ki taamuvuma saakola ki naye yambulookinga ng'akyalina mu nnyumba yange wano nga tebanaana kugenda eyo nambulookinga nga kiki ekimumbulookingiza ye yali amanyi ndi mujja we ng'alinako obusungu nga nze sikimanyi era olunaku lumu yajja n'angamba naye mama Foden nze nti wangi tindi mulaavu naye n'omusajja mufumbo alina omwana yamugamba lwaki n'amala eyo audio n'agidiriitingayo nange nenkomaawo kuba nali saagala agende n'obulamu we kumbe ng'ayogera ku nze okitegedde ye abadde buli nga nkimanyi naye nga nze sibimanyi katonuziwa bye yeeyogeza avevenga empola okitegedde kyokka ekivuddeyo okunkozesa eno interview omwana ng'ayinza okulaba n'agamba ati mami yansuulawo nga yansuulirawo n'omukozi gwe sitamanyi musanze awo ndejje mu kisiraamu simulaba namulaba olwo lunaku lumu nemuweerawo omulimu lwansonga neesiga antisaaluuni kuba ye neiba wange naye wombuuza nti oyo omuwala asulawo asimanyi era namubuuza wano ku luno nali njogera naye kati waliwo yambuuza n'agamba kati oyo waakola omwana we ekintu alina ID wallahi nga tagirina okitegedde simanyi befamire ye naye manyi mukwano gwe okitegedde era kino nze kyokka kyensaba mwana ng'abeere nga talina kyamukolako naye wallahi waakola omwana wange ekintu kino zuwa nkulayirira ofa nange kyonkugambye oyo omwana kyomanyi ate naye akimanyi nti oyo omwana mwagala n'okusinga obulamu bwange okitegedde omanyi okwagala omwana n'okusinga obulamu bwo oyo omwana byamusizeemu bingi byendekereza bingi ku oyo omwana kati aneesonyiwe byebyo ebyange ojjukira otya ekiseera kye walimu n'oyo muno nga mwakeraba nga balala bono bayita abantu naye ye ng'omulaba nga malayika nti nga mweweereza bumeseji obw'okumukumu omulina n'amannya ge mweyitanga ojjukira obuboozi bwe wamunyumizanga nga n'oluusi tebulinayo akaseka kalungi akonononona nga buli kimu waliwo n'ebimu bye mwesuubizanga naye watuukiriza bye wasuubiza omukwano gunyuma bwe guba gutandika so bwe gukula gumanyiyo kubowamu naye bwe gutama obugumiikiriza bunaakola bankyaye bandeseewo well sister nkuwuliriza bulungi nze wano sibaawo kunoonya mutuufu na mukyamu ndi wano okuwa omukisa omuntu okuba nga awulirizibwa ku ebyo ebiba byamunyiga siri wano kugamba nti oli asobola okwogera emboozi yonna 100 ku 100 naye oba nga tewaliimu kamu bubiri buyiseemu ng'abuwadde mu version ye kyetuva tugamba nti wano bw'owulira nga oli awadde story era n'abawa story mummanyi mu inbox mbagamba nti wano toliwo kwataakinga muntu bw'oyogera ku story yo yogera emboozi yo bw'eba erina omuntu gweyingiramu kisuubire nti ayinza okujja n'awa version ye and it is very okay naye toyogera ku kyayisa muntu mulala yogera ebikuli ku mutima okakkane kubanga ekyo kyekiruubirirwa sister oyogedde ng'olina obusungu kitegeerekeka bulungi nnyo tewayingira mu relationship na Emma ng'olina enteekateeka evaamu ate naye njala kukkiriza nti naye yayingira naawe nga talina nteekateeka eva mu mukwano naawe n'ebyalemera wannyindo okweggala ebizibu bya pulobulemu mwagezaako nnyo oba oliawo okwegendereza ne mugenda nga musoba but finally you hit the debe era kere neekolebwa kati wano we tuli sisobola kukunenya olwa relationship okugaana nyinza obutanenya Emma olwa relationship okugaana bwe tujja tutunuulira ebintu ebyenjawulo ebisinziirwako love ewangaala n'ebyo ebivaako love okufa ogwo gwe mulamu gwe tutunuulira waliwo byolowooza nti byali bikulu n'ozuula nga si bikulu byewalowooza nti si bikulu ate n'ogenda okulaba nga byolina okubeera nga byewassaako essira tulabye zi mismatch abantu okugezaako okukikaka babeere bombi naye nga waliwo ebikwatibwako ebiraga nti abantu bano okukwatagana kwabwe kuli close to impossible so you don't need to blame yourself I can't again blame him byebyo bibeerawo olugendo lw'obulamu bwe tutambula ekitakutta ekitatta mwima tekimumalaako nteeze ekitakutta kisobola okufuula omuzira so mu nsonga ezo
nyinza obuta by the way ate Emma naye yazzeemu n'ayogera kubanga namugambye njagala owulirize njagala okole comments zo wuuno naye awanda muliro atakaka akola ki yerwanako oba awa oludda lwe nsaba ndowooza nkole comment esembayo nga noono tumaze okumufuna wano wayogeredde musima byonna zobikkiriza Mamisozi ezo sente zagamba nti oba nti nno nali mu wantono nze ebyo ebiseera nali nkyazimba nga nina okufisaawo akasente akawooyo omukyala akawaako ku mukadde wange naye kempisaako mukola kimukoze mata Mamisozi ntoyo omukyala yali yakola dde ebintu bye kitegeera yali yajja dda ku kyeyooda so agamba muno oba sente zaalinga ntono ekyo kinasobolanga nange omuwa ekya sente kyo oba yasiima oba teyasiimanga kyonna kyonna kikiri kyonna kyonna kinasobola okukwatanga nemuwa ewa aba ayagalanga screenshot zeagondi zesente zenamusindikiranga ezo sente nyingi nga zitazoogera yogera 15,000 pozi nekirayo ekyenyumba musimanga yali agala tupangisiriza ebyo saabimanyako mukyala wange yaŋŋamba nti wali ayagala senkawo ekituufu we baali badda ng'oyo omukyala amaze okuva ewange wali wakyafu baddeyo mu katanga wansi ng'omwana buli banyuma lwa mwezi alwala mumakati gw'alwezi alwala kiranga omanyi nti akasente kaffe ka mwezi omukazi akugamba nti omwana alwadde mu makati g'omwezi wallahi nga tolinaawo yadde 10 ekitegeera oluusi neotetenkanya newoyewola n'okola otya ogamba mutwala omwana mutwaliro naye nga ye wali wakyafu okugenda yagenda oba agamba namugoba wabweru byayogera alimba byabyogera oba byali bituufu oba si bituufu yeye ensonga emu ku byo eyabingobe eyamugobesa omukwano gwange naye negudda ate okwagala okudda mbunzire mbulamu bwe mbunkomyewo nali njagala alaba ku mwana nali ndudde okuba nga simulaba naye nga ye omuntu era nali nagwambala dda nedda tetugalangako kukola ki simayanga twamugana okulaba omwana twamala okukola ebyo byonna byonna byetwakola oluvannyuma tumaze okuyomba tuvuddeyo eyo tukoze tutya aŋŋamba mu blocking ebyange naye biwedde ekitugatta mwana wanaaba amwagala ewa maama amanyiiyo kitegeera era ajja kujja alaba omwana oba mukime amutwale kati omuntu gw'obulokinza onalaba otya omwana kitegeera ate nze oluusi nsobola n'okubulokinga ne maana enkujjayo namubulokinga ne maana emujjayo nemuweereza vidiyo ya foding y'omwana ng'ali bulungi kitegeera ng'ali wa mukadde naye sigalangako okugamba nti nooba omwana toddamu mulaba kyalimbi omuko oyamunsuulira yali talina wamussa kitegeera jjukira alina abaana abalala abakulu alina bbaawe owaaba abaana ali eno Kampala kati bbaawe ali eno ye Kampala kitegeera ali abaana abalala abakulu baali babeera wamu n'oyo omutabani wange omuto n'oyo omukozi kati wetwayafunamu obutakkaanya bali nga ayagala batwala wa
ewaabwe mu kyalo kwe kunsuulira oyo kale oba yamunsuulira oba yamumpa kyonna kyekiri kati omwana nze amuyina kitegeera yaŋŋamba omwana wuuyo ate ogamba mbu nno omusima yali ayagala kumpangisiriza ngende n'omukozi anyway tujja giwuliriza nayo buli omu afuna amagezi eri omukozi naye n'omukozi ye mwaga gwe bayita omukozi mukyala wange mwagala oba muyaaye oba si muyaaye kale kansooke nkole ki kansooke ndabe ye engeri gyaneeyisaamu oba naamala kutomera oba kukola ki kyonna kyekiri Mr. Sozi era omukyala gwejagala anaaba omukyala omulungi inshallah alhamdulillah kwebaza mukama anaaba nga wasiba omulungi era nga kibawo ekityo mukama yaba asazeewo era nensi tuyita mu buyisi ezo zonna zonna challenge tulina okuba nazo kitegeera ate sirina buzibu n'oyo omukyala aba bayagala kulaba mwana we ajje alabe omwana we oba ayagala mumutwala era asobola omumutwala simulinaako buzibu sigananga kumuwa mwana ate ayagala kukima mwana ng'amutwala ewaabwe mu kyalo ayagala kukima mwana ng'amutwala ewaabwe mu kyalo kyenaganya ate omwana ava ewa jjajjaawe oba ewange agende mu kyalo ewaabwe ate watuuka ewaabwe mu kyalo omwana abeera alwala kitegeera ate naye kennyini taliiyo singa n'ogamba nti bw'aba waali niwe bagenda ewaabwe mu kyalo aba asobola omukwasa kati ate amulekere maami Nazaala eri mu kyalo ndowooza omuwulidde namukubidde ye kennyini nga agamba nti nno mumma omwana oba ki amukubidde nga yagala alaba omwana akitegeera vidiyo nga ngimuteerako omukazi ate nange mbadde sikyamwagala jasi kitugatta mwana ge mazima ate oli omukyataganangako kukwata gundi oba kubira olyani mukyala wange ye alaba omwana oba yeefodde neakole ng'alaga nti ono yaani ye maama w'omwana naye kennyini akimanyi nti omwana asibuwe kitegeera akimanyi naye era ne Foden kennyini isaamukuza era nawanaaba akuze atandise okwetegerera ajja kubalaba maama we ne maama we kennyini asooma ekimyo naye ye kennyini nga yamu ekimidde oba nga ayagala mulaasi naye ate obutamutwala ki mu kyalo naye ku gundi kwe sifa nze ebayeza we twayingidde n'ennyumba nno twayingidde twatandise mpolampola n'ekitanda kyaffe kimu yavuddeyo ewa mukadde naye mu nnyumba eyo gyetwayingiddemu emabbali kuliko omuzigo nagwo wako muganda wange abeerayo waka saabeerayo omuzigo gwange benazimba nemuwaako saabeerawo ewakaayo emukyala we newange naye gyali kitegeera so kati ebisinga ewaka wange bannaye zisiganangako oyo omukazi
kulaba mwana wo bakwogera naye. Kati obuzibu obuliwo nze naye namubulookinze oba twebulookinga kitegeera. Ate oluusi we twebulookinga ne mujjayo kaata agamba mba nnoonya ki mu gundi mu inbox ye kitegeera. Kati omuntu akola atya? Sinza alina omwana oli mukyala wange yalina omwana ate omwana asigalangako kumumuba neweebuba kati ng'ayagala mwana nsobola okumumuwa nsiganira mwana nakozebwa ne maama wange kitegeera. Nze nakozebwa na maama wange so omwana bw'aba amwagala akomewo e Uganda bamumukwase iye nga iye nga naye we yakola n'atwala omwana eri ewa maama wange oba ne tugenda ewa maama we n'alaba nti omwana ali wa maama wange manyi naye nze sigalangako kumuwa mwana sigalangako ye nakwogera nagundi nani na mwana we. Okitegeera era agambe mukyala wange oba beebulookinga namugambye amukubira essimu ate kati anaakubira atya essimu ayogere ne foneni. Mukyala wange akimanyi omwana siwuwe kitegeera. Waba ayagala kwogera na mwana amukubira essimu boogere naye. Nze kati wanene wangamba mbusimana nagaana nze gaŋŋaana kuddeero ki ekyogaana okulaba omwana sikikolangako okumugaana kumulaba okugjako kyeŋŋaana kukima ati kuweereza muntu mbw'atwala omwana osimanga aweereza emikwano gya bakime omwana bamutwale mu kyalo omwana agende mu kyalewo ate nga bw'atuuka eri age alwala nga si gwe mundi gw'ogusoosa okuba nga alwala. Nze sigambangako oyo omukyala mbuli mukyala wange gwe njogera anayogedde ddi nti olina mukyala wange bannaye mukyala wange yeoli ali ewaka nkimanyi bulungi sigambangako nti ono ye mukyala wange annaye kale bamisozi kasitoliiza ne sitoole ye naye ebyo byensobodde nze okukavalingako okuwaako gooni. Anyway ebyo kasita naye aleese sitoole ye ebeereyo. Byonna byayogedde naye ebimu bituufu ebimu si bituufu. Byenkiriye fayinzi byebyo. Bwayita omukozi mwagala ate nnyo kubanga namubulookinzi naye maneja amugaa nti n'ennyumba twayingidde n'ekitanda kyaffe kimu kyokka bwe kiti tujja tutandika ebyaffe oba biri ebintu agamba nze era kinali ŋŋamba nze bintu siinawo wembyagalira oba ki nti oba bintu bya mu nnyumba mbyagala amisozi nsobola okukola nenteeka ebintu ebyange mu nnyumba. Nze ndi bulungi ne mukyala wange omukyala waye waaba ayagala okukima omwana ye kenyini amu ekimire ng'akomyewo saagaanira mwana waba ayagala kumulaba akubire mukyala wange amukubira essimu oba beebulookinga oba tebeebulookinga naye saagaana okulabayo omwana kitegeera
kati nze agamba nze nti oba like ffe tweblocking eno kati nze ate nze sinze alina omwana buno obudde ate oli naye kennyini oyo oyo yeya blocking ani mukyala wange kati omwana ye ono alina kuba nga amuyita maama kubanga yaaliwo ekitegeera naye ate ono abazze zamugaanira wabanga yamwekimidde tani okumutwala wa okutumyaza omuntu mbu ate kimu omwana amutwale akomyewo e Uganda akimu omwana agambye bwe mwana simugulirangako ngoye aye bannaye abakazi wenkwata emitwalo 4 nenga kuwa nti gulira omwana engoye oba wenkwata emitwalo 4 nenga kuwa wagokozesa ewaka wemanga mbadde nkuwa nga 15 oba zagamba za kireminga oba 10 abisozi na screenshot siganye nti oba sente oba zalinga ntono naye nze nasobolanga olwo namuwanga emitwalo 10 awo emitwalo 10 wenagimuweera obudde obwo bwe yasengukiramu wetwayawukanira ddala ebyaddala nemugamba agere yeepangisize n'afuba byonna bye yakola yamanyi nentandika ng'omuwa emitwalo 15 zimuwanga oluusi akasente nga wakatono nemuwa emitwalo 2 kisinzira sente ze mba nfunye naye saamuwanga emitwalo 10-15 namuwanga emitwalo 2-25 awe namuwanga emitwalo 4 kasi agambye ngaba kati kantandika zigabiranga omukyala wange yennyini anyway kyesente oba zeezo oba si zeezo ze nasobolanga okumuwa wagamba omwana nti nali simwambaza oba yali atetenkanya kirungi kati naye kantetenkanye nga nze amuyina. Okay, brother alina engeri gyalemeddeko keetonye kagwake ye ku mukyala we kwatava actually saagala kukozesa kigambo kya kumuyita maid kubanga kakati yalinnye eddaala takyali maid eri abantu abalina obuzibu era ng'asigala akyalaba oli kati ogenda okwekanganga by the way kyabuntu kiyinza okutawanyamuko baby mama ngagane mama ono omusajja yagenda lo yakkanye eddaala from me n'abanga ndi placinga na maid kiyinza oba ekituufu kiyinza obutaba kituufu naye tekigaana n'okubanga kikunyiiza kiri nnomo naye mama n'alyoka nzizaako n'akampawooko ng'ekimuyisa akampawooko kiri eki kubanga abadde maid naye nabagamba nti abantu bangi ab'obuvunaanyizibwa ab'amaanyi nga babaddeko mu bulamu buno so tetusobola kusinziira awo tugambe nti ono okubeera maid kyekiritamini ng'ate era obadde mwegendereza nnyo ng'oyogera ku muwala ono obadde ebimu obyewala newankubadde oyinza obanga obadde walyogedde bingi obanga omanyi bingi naye ganze saagala kubanga atakinga mukazi we ekyo nobanga okivaako so bibeerawo byonna byonna ebiyinza okuba nga bikunyiiza n'ebinyiiza Emma biso okubanga bya buntu era nga binyiiza baki binyiiza bantu mu nsonga eno kisoboka okubanga waliwo omu alina obusungu ng'omu yata ng'omu teyata ayinza okubanga teyata ayinza okuba Emma ayinza okubanga teyata ayinza okubeera gwe sister so mu nsonga eno wano sinoonyaawo mutuufu oba mukyamu okukwatagana mwakkiriza obutakwatagana ne mutambula nina bye saagala kuyingira mwana we badde jalo okubuuliza nti ogenda okuva e Uganda ng'olese omwana n'omukozi ng'okyagalana ne musajjawo oba nga mukitadde kubanzi yange yali agamba nti wali nga toddamu kunnoonya oba anything like to do with omwana contacting a maid wuye namba njikwadde so simanyi naye ngambye nti byonna ebiyinza okukunyiiza bya buntu because you're a human being ate n'ebyakugira bijjira baana b'abantu bijjira balya mmere so it is very okay move on nga naye bwe yagezaako okumuvinga on nga mukyalina obusungu waliwo ebijja okubeera ebizibu mulina omwana abagatta
bwe munaatuuka ku kukkakana kwa buli omu ne mumanya nti tusobola okwogera nga twewa ebitiibwa eri abantu ng'omusajja asobola n'okuba nga yawasa omukazi omulala naye ng'akyalina embiranye n'omukazi gwe yasooka okuzaalamu omwana n'omubuuza nti omukazi oyo oyagaladdemu akwagale mubeeremu embi muzaale n'omwana omulala nti nedda lwaki omuteekako nnyo olukongoolo n'obuuza omuwala nti wayi omusajja ono gw'oteekako ekibeera gw'okuba ki attitude kumukuba ezzalawo ate akunoonyeza bya mwana lwaki nze tannoonya namugamba omwana tali eno ali eri kugamba ebyo bisobola okubeerawo nga wamuvinga on naye ng'okyalina akakuku ku muntu ono bisobola sigambye nti biri ku sister oba biri ku brother bisobola obba nga mwembi bibaliko ate n'okuba nga tebibaliiko wayinza obbeerawo ekiruyi kyensaba mukama wenna abayambe buli omu abeere successful relationship emutambulire saagaliza brother ono kuwunzika nga ono omwana w'obuwala gw'oyagala okuzaama kati nga you end up in tears kikwagaliza sister naawe bw'oba wafuna omuntu sikwagaliza bubi mwenna mbaagaliza mirembe kubanga ebigambo namugamba nze namulaba kyenva njogera ebigambo bino eri brother nti ng'okyalina obudde okwetegereza omuntu ono mwetegereze tobikoza mu busungu tobikozesa mu kulagako bikozese mu mukwano naye omukwano ogugatta omutwe n'omutima bw'ona oyagaza omutima omwereere wabaawo okutomera kungi kubanga omutima gutunuulira ebintu ebyokumpi gutunuulira byo bye gwagala bye gwetaaga ne bigubuusa amaaso bwe bikolabonetinga omutima n'omutwe bisobola okusalawo okwenkomeredde siina ngeri gye nkugamba nti weesonyiwa n'omwana ow'obuwala gw'oyagala kati neekakasa nti oyagala ayagalika oyagala agwana manya nti ogenda kutambula naye nga ebyamazima byonna okutegeera olina oba ng'oli ku ground naye nga bwe nakugamba mu kitundu ekikyo so esijja kugendayo sister naawe funa ebyokuyiga mu relationship eno olumu abantu bavaana n'obusungu nangira relationship kubanga naye ayagala okulaga nti teyadiba ng'alinga agamba nti aba batannaba kufuna babeezi olwo baba badibye ng'ebiseera ebimu kiseera ekituufu kye kiba kitannaba kukola ki kutuuka kale mu nsonga eno bambi mwena obusungu nga weebuli kati muyinza okwewamu kabanga ono asobola okulabirira omwana ate era n'agamba n'okugamba nti omwana asobola okumukuwa ne bwe bw'oyagala okumunona omunona katusuubire bw'aliba agaanye okuwa omwana then olidda n'obagamba mwagamba nali mulimba mwagamba ebigambo bino nali nsala bisale naye njala obategeeza conversation yange yiino njogerere ku simu sozimo njala omusajja ono agamba nti omwana talina buzibu kumumpa wuuna essimu mukubire ddala byayogera byategeeza kati era awo tujja kusobola okugamba nti kati ebintu bikyusembwa ebityo so mu nsonga eno nsaba okukakkane kati oli ku ground bonoba oli ku ground kubanga noono agamba nti omwana tamukuwa yalaga naye tamulabangako physically amukwateko ng'omwana so nandisabye wabeerewo okukkakkana ebyabaawo amatagayi kati tujja kubeera awo mu ddoyi tutambuze obulamu tweyongereyo mukama atusaasire bitutambulye bulungi naye ekibuuzo wano mwayiga ki bwotyo bw'ova mu relationship eno n'okalakala n'eyokubiri n'eyokusatu n'eyokutaano ng'ekizibu olina okwekebera gwe ng'omuntu olaba obuzibu buli luddawa dana okuteeka olukongoolo ku muwala dana okuteeka olukongoolo ku mulenzi history n'agenda nga yeddingana kubanga watunuulira ludda lumu watunuulira akukyayi oba gw'okyaye gwe teweetunuulira teweekubamu ttooki oyinza oba ng'osalawo bubi osalawo mu busungu osalawo ng'okyamuse okola ebintu olw'abalala bakuinfluensinze oyagala kulagako desperation ye kukulembedde ensonga ezo nsaba zitunuulirwe I am sorry olw'ebyo bye muyitamu mwembi naye obulamu bwe butyo n'ogamba abantu nti abasinkana nga twagalana nga tukkanya nga tewali akasize munne tewali yali atamidde ntwali tukwesabira galagala kiki ennyo ekyatutuusa okuba kakati nga twesongamu emimwa twesongamu engalo buli omu alaba abula okuyisa mu munne eggaali kiki obulamu this life no balance